Mbasanyukiddeko olunaku olwaleero okutuuka ku kino kye tuzzeeko olunaku luno. Abantu ba Kawempe South mwebale nnyo okwagala eggwanga lyammwe, ate era mwebale nnyo okubeera abakozi. Nze ndiwo wano ku lwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, ng'ayita mu ofiisi ya Controller Madam Jenny Bareche okubeera nga tukola pulogulaamu eno tugitambuza okulaba nti abantu abakola bizinesi eza wansi tubayambyeko nga tubawa sapooti mu bizinesi zammwe. Olwaleero okuva mu 2022 tubadde tutambula, naye ng'enkola yaffe mugimanyi nti tutuuka ku muntu tugenda mpola mpola. Tutambula mpola naye nga tuli sure ku kye tukola. So olwaleero tuli Kawempe South okulaba nti tubatuusaako obuyambi okuva mu Youth Welfare Creation Program ng'eva mu ofiisi ya Pulezidenti. Pulezidenti yasalawo oba ayagala nnyo okulaba nti omuntu we gwakulembera ali bulungi, era kyemuva mulaba afuba nnyo buli pulogulaamu ogiteekawo lwa mbeera nti abantu abasinga bajja ne batatuusa buvunaanyizibwa bwe batumbye ku bantu. N'ayongerawo pulogulaamu endala okwagala obbatuusaako obuyambi gye muli. So olwaleero ffe twasalawo okulaba nti pulogulaamu ya Pulezidenti eno teriimu makoona gonna, ng'erina kuva mu State House direct paka ku ggwe ali wansi asiika chapati. Tubawadde ebintu bino olwaleero Pulezidenti byabawadde temubiyita ebitono. Ffe ffenna tumanyi bulungi nti bwe banampa ssente ozaagalira awo saawa eyo ng'ozifunye, naye essente zino bwe nkwata $20 ne ngakuwa kati nti genda oyongere mu bizinesi, naawe okimanyi mu mutima gwo ky'osookerako okukola, nga ku by'osookerako temuliimu kya bizinesi. So ne tusalawo nti bw'oba osiika chapati katugule engano n'obutto tubikuwe tulabe bw'ota obikozese mu bizinesi yo. Etugamba nti maama asiika chipusi ku kkubo, mu kifo ekyokwata $50 ogakuwa tukuwe ekidomola ky'obutto n'ekutiya y'obummonde tulabe w'onoobitunda n'otabisiika. Olunaku luno tuli wano kummwe mwe bannamukisa be twatuusengako ne mu believing oba ne mukkiriza, kuba wamu abamu nga bagamba tebiriiyo kuba tebabirabanga kate tobanenya. Olw'okuba nti nze nakkiriza okubatuukako wansi era okubayamba n'obudde mbutwala ne nkunnyonnyola, lwaki nzize ku mudaala gwo? So nga naalibadde nange ngambye muzeeyi nti nina okubeera eno mu ofiisi, nange ne mpanika amagulu ne mbeera munene ne ndagira Mukisa genda. Naye olw'okuba nkimanyi, kuba nze mmanyi pulogulaamu zonna zonna engeri gye zitambulamu ne zifa, lw'abantu batuma ku gurawundi nga tebatuuka. Kati nze neesalawo nzije
mbatuukeko mbawe service nga muzeeyi bw'ayagala. Mukubire nnyo President Museveni mu ngalo, abaagala nnyo 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 nnyo. Bwe muba mutuuse ewaka sooka otuule mu kitanda olowooze mu bbanga lyembeereddewo, mu bbanga lyempagiridde abantu abalala, kiki ekinyambiddwako nga nze omuntu. Omanye nti omusajja engeri gy'akozeemu gy'afubyemu n'antuusaako kino, nina okumwebaza nange. Program si ya politics, naye tulina okulonda abakulembeze abanaatuyamba. Mulebe nnyo kubeera ku bantu bagenda tuula butuuzi kulya na famire zaabwe nga gwotewaanira waka wooli ng'ate akugamba mpa akalulu nga ye yaafunamu. Galize omanye nti bwe naalonda gundi ndina kye ngenda okola ki. Yadde abamu bigaano batuukako ne batabituusa, naye era mubaamu atuusiiza nga nze bwe nkoze eki, nga bwe ntuusiiza. So tetujja kumala budde, leka tubawe ebintu bino ebibaweereddwa President olwaleero, ebyalaani. Era ab'ebyalaani nabagamba nti President takuwa kintu kimu, kuba twamunnyonnyola nti ebyalaani bino waliwo ebitunga ki, ebitungirira n'ekitunga kyennyini. So n'asalawo n'agamba oke tubaweere ddala bizinesi ejjudde. Obuwiiki bwonna otunga olugoye tojja twalira ate gundi ntungiraako kuno ki. So n'abawa ebyalaani bibiri bibiri. Draya zino twanoonya ezisinga obugumu, era twagamba draya kyesinga ki. Tetujja bbawa draya ate tugenda otuuka ng'ate draya ekoze eki, efudde. Tugezaako okunoonya omutindo, so ne tubawa ekintu nga ki kirungi. Omuntu akozesa obuuma buli obw'emberenge, obuuma obwo tukuwa bizinensi eyo ekuyambeko okulaba nti osikamu akasente akakuyambako ng'omuntu oba ne famire yo. Eyo bizinensi waliwo ebitundu nga yekulembeza nga gy'alina ng'ate abaana ate naye ne famire n'apangisa n'ennyumba. So ogwo omulimu mulungi nagwo ng'ogukutte bulungi. Omulimu gwange bwe mmala okuwa ekintu kino oba bwe mmala okubawa ebintu bino, era tayimu etuuka kyova olaba ndina ebifaananyi byammwe, era buli ku mudaala gwe nagenzengako bawandiika mwena nabakubye ebifaananyi nti ndina ebifaananyi byammwe newe mukolera. Kinyambako okufolowinga. Kontrola bw'angamba nti kaakati abantu baffe bayimiridde batya, nga nja kukusanga nkubuuze nti kati otuuseewa, omudaala gukoze gutya, gutuuseewa. Era be tunaasanga nga bakoze bulungi tugenda bongera mweyongeremu era nga bwe tukoze eki. So tugenda tambula, tuddemu tutambule nga bwe twatandikira, tubatuukeko nga tukola research okulaba wa we mutuuse mu nkola ya Youth Wellness Regulation Program okuva mu maka ga President. Nsanyuse nnyo balaba ate nga mbasanyukiddeko nnyo. Nze ndi maama era tuwangalidde mu mulembe gwa Muzeeyi Museveni, era neebaza nti ebintu bino bisobodde okubaawo nga bibeerawo ku muntu owa wansi. Ebigambo byange bitono nnyo, naye nsaba neebaza abantu bano wammanga. Okusookera ddala neebaza Katonda olw'olunaku lw'olwaleero. Ne neebaza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olw'omukwano gw'ayina eri eggwanga era n'abantu okutuukira ddala ku muntu asemberayo ddala wansi. Ne neebaza State House Comptroller Jane Baleche kubanga muzeeyi bw'amwesigisa, bw'amuwa obuvunaanyizibwa okuyamba abantu ate naye atuukiriza. Ne neebaza Faizon Dase, ono omwana nsobola omuyita omwana kubanga abamu kummwe ndowooza mulimu abayinza omuzaala, naye alina omutima gwe gwa goldi. Kirungi nnyo Mukama okuggyayo abantu
ate n'abasindikamu abantu abategeera abantu abawansi. Faiza ayagaliza. Faiza afaayo nnyo ku muntu asemberayo ddala wansi kubanga amanyi obuzibu bwe bayitamu. Era kyova olaba ng'ajja n'abatuusaako ebiba bimuweereddwa nga tasosodde nga in fact Faizo abantu abasinga bwe bafuna programs bwe ziti bayita ku bantu be bamanyi mikwano gyabwe oba abeewaabwe. Faizo agendera ddala ku ground naawe abo abasaanidde okuba nga baweebwa. Ekirala ekiyinza okuba nga kyekidirira ekisembayo, nkubiriza abavubuka mwenna bw'obanga omanyi bagamba nti alina yakola ki mwali muyina we mukolera olwaleero nno mwongeddwako. Kati bino bye mwongeddwako nsaba Mukama Katonda abawe obusobozi era n'amagezi, omwoyo w'amagezi n'okutegeera musobole obbikuza. Ekidomola ekimu ekya butto kiveemu 100, katoni y'eŋŋano eveemu katoni 10 oba 100. Ebyalaani era tusaba omukisa gwa Katonda gukke ku buli muntu yenna agenda okutwala ebintu bino, nti bakasitoma beeyiwenga wammwe musobole okugabako ne ku mirimu. Weewaawo n'ekirala kye nandisabye ntangaazeemu nti puroguramu eno tetandise lwa kalulu, ebaddewo emyaka okuva emabega era ezze eyamba abantu weeri era ekyagendera ddala mu maaso nga newankubadde obulu buwedde eno si ya kalulu y'abantu. Neeyongera okwogerako n'abaana abawala abavubuka abalenzi, temwejaajamya mufokasinge. Abawala temwemalira nnyo mu kuzaala ng'ate okyezimba kubanga kati ebintu byakyukamu. Kabe musajja kabe mukazi olina okukola. Abasajja tebakyayagala bakazi batayinaawo nga tolina kyokola. Muwulidde abavubuka teri mukazi ajja kufumbirwa nga tolinaamu wadde n'ennusu. Ne bw'oba olina we mutandikira ne muwera babiri musobola okuzimbira okwo ne mufuna omukisa ate ne mukulaakulana. Akasemberayo ddala mu ddiini zonna ze musaba temwerabiranga okusabiranga emirimu gyammwe musobole okukulaakulana. Babagambye dda nti bino ddiiru ey'okutunda teriiwo era omusomesa yagambye buli anaatunda amusabidde ayavuwalire ddala ne kaabadde alina kamugibweko. Mukama Katonda abampeera omukisa era nga mbasabira omukisa gwa Katonda okubeera mu nju yammwe ne mu bizinensi